Tubatusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atukumye nga tukyali balamu. Abalwadde tusaba Mukama abasinkane era abawonye. Leero tugenda kusoma ku kitabo kya Lubereberye 6. Lubereberye essula ya 6. Essula paka ku lw'omwenda. Olunyiriro olusooka paka ku lw'omwenda. Ngenda kuyitamu mpola mpola oba speed. Bayibuli eno essula eno egambye nti Katonda yalaba abantu nga beeyongedde, nga n'obubi bweyongedde ku nsi, ng'abantu boonoonese. Katonda n'agamba nti ndizikiriza, ndisangula omuntu gwe neetondera ku nsi. Naye mu bo mwalimu eyalaba ekisa kya Mukama. Bayibuli egamba nti Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda. Nuuwa yalaba ekisa mu maaso ga Katonda kubanga yatambulanga ne Mukama. Mu biro bino kati bye tulimye bya COVID-19 tukitwale ng'amataba Katonda gasindise ku nsi, oba amataba ge tuyitamu kaakano. Naye mu mataba agajja ku nsi mwalimu omusajja omu eyawona ne famire ye. Lwaki yawona? Nti yatambulanga ne Mukama, yali mutuukirivu mu maaso ga Katonda. So bwe tunakkiriza ne tutambula ne Katonda, bwe tunakkiriza ne tukola obutuukirivu mu maaso ga Katonda, ne tukomawo eri Mukama, tugenda kulaba ekisa mu maaso ga Katonda. Tugenda kulaba ekisa mu maaso ga Katonda kubanga abantu bano baayonoona. Bayibuli egamba mu lunyiriro olwokutaano agamba nti Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo by'omutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Olw'omukaaga n'agamba nti Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi, n'anakuwala mu mutima gwe. Olw'omusanvu n'agamba nti Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe neetondera okuva ku nsi. Okitegeera? So Mukama ng'ateesa ebigambo ebyo, mwalimu eyalaba amaaso ga Katonda, mwalimu eyalaba ekisa mu maaso ga Katonda. Bwe tunakkiriza ne tukomawo eri Mukama, ne tutambula ne Katonda, ne tukola obutuukirivu, Katonda agenda tulokola mu eno embeera. Katonda agenda kutuggya mu kino ekirwadde. Katonda agenda kutuggya mu mataba gano agayita kaakano. Omusajja ali mu ssula y'okutaano bamuyita Enoka. Enoka Bayibuli egamba nti Enoka yatambula ne Mukama. Emyaka gye yamala yatambula ne Mukama. Enoka teyaloza ku kufa. Katonda n'amutwala. Okitegeera? Bayibuli egamba nti Enoka n'atabeerawo kubanga yatambula ne Mukama. Katonda n'amutwala. So bwe tunakkiriza ne tukomawo eri Katonda, bwe tunakkiriza ne tukola obutuukirivu, bwe tunakkiriza ne tudda mu kkubo lye twali tuvuddemu, Katonda agenda tusaasira, Katonda agenda tusonyiwa. Tugenda kulaba ekisa mu maaso ga Katonda. Naye bwe tunaakaluba tugenda kumalibwa kubanga Bayibuli eyogedde mu kitabo kya Isaaya olunyiriri lwa 19 essula esooka nti mwe munaagondanga munaalyanga ebirungi by'ensi, naye bwe munaagaananga ne mujeema munaalibwanga ekitala kye, kubanga akamwa ka Katonda ke kakyogedde. So mbagamba baganda bange tukomewo ku musingi Yesu gwe yasooka okusiima. Tubadde twesimidde emisingi egyaffe, tubadde tutambulira mu kkubo lyaffe. Okitegeera? Naye Katonda akugamba komawo. Mukama akugamba komawo mu kkubo lyo wavaamu. Mukomewo tukole obutuukirivu Katonda bwe yeetaaga. Mukomewo tutambule ne Mukama nga bw'ayagala. Naye bwe tunaagaana tugenda kumalibwawo. Kino bwe kinavaawo ekya COVID-19 ate kigenda okudda kizibu nnyo. So ke kaseera k'okwetukuza mu maaso ga Katonda, kwe kaseera k'okuyuza emitima gyaffe eri Mukama, ke kaseera k'okusemberera Katonda. Okitegeera? Ke kaseera Bayibuli egamba mu kitabo kya gundi Pawulo ekisooka I think essula ya 4 olunyiriri lwa 7 nti tujeemulukukire Katonda. Okitegeera? Tujeemulukukire Katonda, tulwane ne Sitaani naye anaatudduka. Okitegeera? Naye Sitaani kati alwanagana naffe kubanga tuvudde mu makubo ga Katonda. Olunyiriri lw'omunana lugambye nti musemberere Mukama naye anaabasemberera. Munaabe mu ngalo abalina ebibi. Okitegeera? Muyuze emitima gyammwe, mutukuze emitima gyammwe abalina emmeeme ebbiri. So kana akaseera ke tulimu kwa kwetukuza mu maaso ga Katonda, kakusalawo osalewo ekkubo kiri ogoberera. Ayogera mu kitabo kya Jeremiya nti ntadde ekkubo mu maaso gammwe ery'okufa n'obulamu, mulondeeko. So kati muganda wange kiri gy'oli, Katonda akuwadde chance okulondawo ekkubo kiri oba otambuliramu. Kubo kiri oba otambuliramu.
twetaaga Mukama, twetaaga tukomewo, twetaaga tudde ku musingi guli gwe twali tuvuddeko. Tubadde twesimidde emisingi nga twenoonyeza ekkubo, naye Mukama akugamba komawo. Tutambule ne Katonda tulyoke tulabe ekisa mu maaso ga Katonda. Nuuwa yawona amataba ne famire ye kubanga yatambula ne Mukama. Bayibuli egamba nti Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. So Katonda